Nansi yonna ngimalewo naye mpulira ndi musanyufu. Amina. Olw'ebyo bye nawulidde mu mwoleso. Naddala ebikwata ku buyiiya abantu abazege gwe Michael omukenkufu ne muga oyiseewo biseewo naye ntunudde bwe nti ne ngamba bannange ate ndabyewo bantu balala nga si ne ngamba nti kati ye wali asobola okuba wali mu mwoleso naye abo batendese bonna nga bwe babikola nabo bali bajja tebamanyi kati bwe babikola gweddayo ogezeeko okubabuuza ebibuuzo olabe. Amina. Era bonna bavaayo ne bagamba atendese ttiimu nnyo ttiimu kabiriiti ssebo kyekyo kyennyini ate oba nabo ndooza baakitegeera ne bagamba nti tuli mu kifo kituufu. Amina. Ne batazannyira mu bintu kizaamu amaanyi. Yes ssebo. Weebale nnyo kubeerayo nakulengeranga laba kulaba nga ndi okwo nakulengeranga bulungi. Yes ssebo. Era ne ku Sunday abakulu nayitawo balamusaako n'enkiika embuga. Yes ssebo. Bali kuweereza kintu kirungi kyali innovative nnyo kubanga oli yandigambye ate rediyo basigale eri mu studio lwaki bajja mu bantu naye kyekyo okutwala service mu bantu abantu bye bawulira bye balaba ne bongera okubisemberera ekyo nno kintu kikulu nnyo tulina okukiyiga naye nga sinabagenda wala kansooka embalamuseeko mwebale gyonna gye mutuusizaako engalo omukenkufu Nyanzi Julius abalamusaako okuva wali ku Prof by Research Science Commissioner Uganda era nga ndi mu studio za akaboozi era tubeebaza abatambudde naffe ebbanga lyonna era tubeebaza abantu abafaayo okulaba nti they walk the talk bajja kati nga bwe bazze omwoleso ogwo kintu kirungi nnyo era buli wempitamu ndaba Jani tuvudde nga tukola ki nga tutambula okutuuka bwe tutuusaawo oluusi ekinenyamizaamu oba nenfuna muli obulumi okulaba nti be twatandika nabo sikyabalaba abamu babuze sikyabalaba ekintu kye bakola baali baagala byanguwe mangu kyekyo ayagamba nti ntandise n'omukenkufu nkoze kino ayagala akifunemu mangu nnyo ne batamanya nti gwe emboozi kwegamba gy'onyumya singa bagattagatta naye ndaba ng'onyumya n'ebintu ng'okyali muto ddala ebya primary n'ogamba nti bwe nti nno bwe natandika ng'okyali mu primary kyekyo kyennyini naye abantu bonna be twali nabo oyitaayita mulaba face mpya ketyo bakiyita continuity mu this country kati ng'eggwanga tulina kikolako ennyo tulabe nti biki ebiremesa abantu bano ababa batandise okusigala ku kkubo bwe ziba green pastures nga ze babalimbye nti mugenda zisanga emitala w'amayanja tuteme ebisagazi bateere wano balyeko basigale ku kkubo naye okusinga abantu baffe bwe batambula ne bagenda n'olwekyo kugamba ndabira ddala nti mwatandika bangi naye otunula nga gunto kyamulaba twabeeranga ne Makerere University food and science nga by the way nabo tebakyayolesa tebakyajja ate nga institution number the Harvard of Africa okulaba nti continuity tiyagenda nasooka okulabira ka biscuit aka amaranth naye ne bikomaawo balina omulondo wine balina ebintu bingi balingawo omurasita simanyi gyali mu student oyo yabeerangawo era ekifo kye waabwe kati be babadde ba neighbor nalabyewo wa toilet paper kati ekintu ekyo university namba kati inokola mu self assessment by the way nnyo kubanga yatu inspiringa okugendayo naffe just imagine Makerere kubanga bwe twali tutandika logo yange yaliko akabonero ke Makerere kwegamba ng'omanyi wange wano we wali amasanyalaze bantu bamanye nti bino si byakuyiiya wabula bya student kati nga buli omu nga kuliko logo ya Makerere naye saali mu tenti yaabwe kati nga buli ajja
angamba lwaki toli mu tenti eri lwaki toli mu weema eri ningamba kitegeeza nakubyemu ebbali kati nengendayo asesinge nendabanga kintu kyamaanyi nnyo amba naye kale olwokutambuuzabuuza lwaki siri mu tenti eri kankole eyange nkuwulira tufuna microscope nengitunulamu bwe nti ningamba kati kantunule mu microscope nyongere okugaziya endaba y'ebintu kati ye logo ya Prof Bayo yavaawo banchalenginganga nnyo nogamba kansooke ntunule mu microscope eno ndabire eddala n'akantu akasingayo obusirikitu nsobole okutegeera ebikalimu byonna ebintu nga bwe bitambula kubanga ebintu bwe nabirowoozanga si bwe byali nkuwulira kati logo netandikiraawo nkuwulira ngamba kati yamakerere dropping kubanga ne bwe baleteekawo weema tebampita nkuwulira lwaki neweeka ku muntu atagenda kubeerako ninga kale kansigaze eyange nfuna identity ne tugiregisteringa ngazo trademark intellectual property kubanga waipo eri etandise okunkwatako wadde intellectual property natandise okugitegeera intellectual property trademarks trade secrets nembaleka bamakereri people ne basigala naye kati ate ne bava ku luguudo newunya njababuuza what happened kubanga myaka kati myaka mingi tebaddanga so nenga bintu kati nga university kyakusoomozebwa kyamaanyi kubanga ye custodian exactly ya knowledge mu this country ate kati mu kacyo kano ke tulimu twagala okuleeta abaana mu mayunivasite naye nga biri practical kati ekitegeeza nti bandibaddewo ne omudaala nga good displayinga ebintu okuviira ba engineering bye bakola okutuukira ddala ne arts bye bakola byonna kituufu nnyo arts bwe tuba tugamba oli nti nsoma literature ne bamugamba literature ono oyiga okuwandiika emizannyo giigino gyateereddwa ne ku butambi giigino giri ku YouTube oba ku YoTV oba waliwo n'endala zonna ne Netflix why not nekitegeeza nti university wakinze the talk tekyali just mu theories egenze mu practicalities ezo ne mu exhibitions nga zino nga tubalaba kubanga Uganda Manufacturers Association dream ya musajja atagenda na ku university nkuwulira mu Rwanda tiyagenda kona era basooka na kuseka ne bagamba kati raba baba wadde na mu lutobazi mutawaanira ki kyekyo ne wa Dr. Bwaina wali honorary bamuwabuwe bamusiima kubanga yakola ate abalala bye batakolangako era bwe ndaba balani friends baga mugazi w'empola nnyo temugomagoma nnyo kuwulira sebo kyaliwo gap nene nnyo kubanga olaba nti omusajja ng'oyo atagenda kusomera yalina knowledge yalina obuvumu ne motivation n'atandikawo ekintu ekyo kati what is the contribution eyaffe abagiseeko ku kasozi kabaki kabayivu that is a question mark kyakusoomooza ebintu wano ebiri solid ebikoze enjawulo bibadde led by abantu abatagendako nakuki mu university ayinza okuba bagendako omusomi naye bagendako tebatuuka ku university kati nga waliwo omugenzi Katongole wa Utoda yakola wana association basajja abataxi abo si mmere era ne transport system nga bwe yali etambula kati bw'otunuulira ogamba yalekawo omukululo gwali gw'amaanyi ogwa Utoda amidst their challenges balina naye ng'olaba that organization structural organization musajja teyasoma naye organizing abantu be bagamba abali informal abantu abatali nene baba obedient ne baba loyal to the system netambula emyaka era ffe abasoma ffe twagitakula nkuwulira ne tu breakinga system negweri nekigwa naye ate era tetulina kyetwazzaawo nolwekyo olumu weebuuza nti really academics waffe ayamba atya society yaffe what is the community impact ey'abantu abagenze ku matendekero noddayo n'ofuna masters noddayo n'ofuna PhD oddako n'ofuna oba associate professor then professor what is the community impact gy'okuteekawo
actually ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nakibuuza ne muganda wange ali eyo ku Mukono University Uganda Christian University nanga nti naye bo ndooza baatandikawo kati program njageza abaana bwe baba basoma business babagamba mugende mu butale mubeereko n'abakyala abo n'abaami ababeera mu butale muyige customer care muyige ebintu babitunda batya price bazironda batya n'ebirala byonna era ndowooza byebimu ebibala bw'owulira byagamba agamba nti universities must start being practical in all courses. Babuleme kubeera just theoretical kijja kuyamba okusitula indigenous knowledge eyaffe kuba bw'olaba kati amagezi gaabo bonna bafa nago naye simanyi university oba yatapingamu oba yabakolangako research ne studying enkola yaabwe ey'emirimu kati abaana naffe abazeewo tubeeko nekyetubakola ki tetubayigirako. So business is the future mu kyasa kino twetaaga okuba business minded. Ekitegeeza omwana asomye sociology alina okunoonya business eri mu sociology. Omwana asomye obwa dokita alina okunoonya business eri mu bwa dokita. Omwana asomye law alina okunoonya business eri mu law. Ekitegeeza nti bw'aba amaze okufuluma talinda bulinzi nti owange kaŋŋende ku wali ntandika okunoonya omulimu. Aba business minded ng'asobola okutandikawo omulimu. Kyekyo business is the future. Entrepreneurship. Nkulaba. Bino ebyo ebirala kati tebikyakola kati abantu banoonya abalina business mind. Okutandikawo omulimu kubanga kati emirimu gavumenti yokka egaba emirimu 40,000 buli mwaka. Abantu beeyina gavumenti yaffe 40,000 teweza nakakadde nga bajjudde 40,000 naye kati buli omu akola ava mu ssomero ayagala kukolera gavumenti. Tekisoboka muli obukadde 5 buli omu tasobola ate ne government positions abazirimu tebazivaamu. Buli omu agamba wentudde sivaawo mwaka gumu 10 2. Tegeeza nsi n'abeera unemployed for that bukumala akaseera konnaako. Ekyo kibuuzo ekitegeeza nti omwana eyamala mu 2 akyatudde waka alinda mulimu. Myaka 5 gitambudde. No 2 atudde emyaka 5. Emyaka 5 anoonya mulimu gwaki? Gavumenti. Kati awo institutions wezirina okubridgingira gap nezivaayo nezigamba nti kati eyokusomesa nti omuntu agambe nti nali alumnus wa Makerere Harvard of Africa nkuwulira the Ivory Tower tikimala leka ebikolwa bye byogere. Nkuwulira nze sogera nti nasomera Makerere bantu banoonya bunoonya. Olaba n'omukulembeze yakubuuza nti owange wasomera wano n'omugamba yesebo nasomera wano n'agamba wasomerawo nti Makerere n'agamba Makerere University yes. Kimwewunyisa kaga kyamwewunyisa ng'alaba engeri gy'okozeemu ebintu ate ensoma yaffe si bweri kubanga I walked the talk. Neva mubiri ebyokugamba nti kanfune first class nga kasoke ntegeere kyensomye ng'olira otegeera kyosomye nogamba kati nkifunyemu ntya wammala kuba tegwe bakooki bo baali bazadde bo okuva mu buto ddala eri ne bakutekamu business mind nti olina okubeera business oriented. You trade yesebo kubanga ekyamazima kiri tukkirize tugaane obusuubuzi yeka sector esobola okusitula omuntu. Nkuwulira bw'olaba abasajja abataasoma bamulwana business ye yabasitula. BMK tebaasoma business ye yakola ki? Bw'olaba bagagga kwagalana temulimu wa PhD temulimu wa bonna balina buli omu we yakoma naye ng'ate bwakunyumiza olutalo lwe olwabbi yalutandika muto ddala. BMK yanyumiza yagenda Japan yagenda ne briefcase ng'alina hard cash. Nkuwulira ne bamukwatira ku airport nti zino zitwala wa zonna nga tebalabanga muntu atadde ssente atali exposed oba professional nga ye otambula otya ne cash $5 ejja $.
nga waliwo ziwaya transfer money transfer negwe notambula neki ne cash waliwo banks baje pimba azikola da baje pimba Morgan emyaka 2 nkuwulira gokyatambula mu kisanja mu kachokano tubulira otya nti sente ozitadde mu briefcase. So they were the true entrepreneurs. Kubanga entrepreneur is someone who assumes a risk. Risk taker ye entrepreneur. Abatya okufirwa. Era basigala stagnant. Nkuwulira. Then batandika going spiritual. Anagamba wange. Bandoga. Waliwo ntambulirako. Lwaki buli lwentekawo omutwalo gonna guggwawo. Ate oli yataddewo emitwalo 2 ate ye kati ali mu miliyoni. Bandoga nga akuba ku mutwe nkuwulira kubanga yalaba weaknesses zo exploiting bunafu bwo mundowooza. So nolwekyo business people bakulu nnyo kyovola aba ne mu kikuubo ewakisasinze banka. Yesebo banka zino buli banka gyomanyi wano mu Uganda erina branch mu kikuubo ate zepankapanga ziggalawo saa 11 naye mu kikuubo bumala kuziba kitegeeza eyo we wali entunnunsi by default omenya netteeka lyo nokkiriza nogamba nti movers and shakers bano we banyenye ekintu so nolwekyo bwe tunakola kintu ekyo tekikugaana kuba ku mulimu gwo naye ng'olina business mind. Basajja ekibagaggawaza Elon Musk muna science naye business minded. Wama yandibadde yagamba nti anze nkola bukozi Tesla kasita namala dojijira kati tebinkwatako alina okutunula efuuka etya business sente n'enzireeta. We are going a political. Yesebo yagenda olaba business egwa nagamba Trump obukulu mbukuddiza maganjivuddemu nga batandise okwokya ki motoka ze nga business person n'abalamu nti wano sina kyenfunawo wano ate wali entunnunsi heartbeat naddayo kati ate yazzayo n'asituka buki buto bagamba nti muntu agenda okusooka okubeera ani trillionaire 232 kati ali half trillionaire worth naye nga olaba alina business ki mind nagamba kanveeko South Africa wano ngendeko Canada ate Canada kandobinge ngendeko mu America tandike emmotoka twamusooka okukola emmotoka y'amasannyalaze naye okuba ali business minded ngate university teri kyovula nkugambye university ne exhibition tekyasobola kujja omayi weebuuze n'ogamba nti bwe tuba ffe twasooka kitegeeza mu university temwalimu muntu yali business minded ate nga be basomesa business faculty number ya business business studies tulina okulwana twagyegombanga nti tuve mu mbeera oyokukolera mu isolation nti aba MBA bakole bokka ne bana science bakole bokka university abenge gye bagatta ba professionals bano kubanga kini kya so challenging kubanga omu ku baana yafa bali bamita bati mwebaze bati be bamu ku ba electrical engineer abatandika kira hivi nga bali ne professor Tekodro bambi ya accident bali bagenda ntale bali ba celebrating oba emyaka emika oba yali senja there's an anniversary gye balina bambi ne bamukona patrol ya mukona police patrol lusa abamu babeera so weird mu nvuga nafa nenye yanyumizanga kubanga yasulanga ku Livingstone tunva malaire kichanga ngendayo nampaka ti akabozi tunyumyanga mbulira nga bagendo designinga nabe nga ina a lot of passion ne future jalaba mu emotoke ne kati jali enasi musanyufu kubanga okay wadde kale buses are taking up government ya bali batunulidde abantu bano abawansi okuimpactinga ku community y'abanna Uganda movement ngabola ba Samsung yasoko okola email nera banga atete kikwata ku buli muntu nedda ku masimu nemanya ate amasimu ne gajisitula nnyo kati ate email ze zitambuza amasimu nkuwulira kati ekyo business mind si buli omuntu agikola ki agina so bana Uganda tutwana okufuna business mind ogijjawa mu bantu bano abali ku ground otya kati mwami kisenyize ndi more informed ku business kubanga
bankubira bambuulira bandaba bansitikira email WhatsApp message text ki message exhibition kati nemanye ndowooza kiki ekitambula kati yo feedback omuntu asomye nnyo nga tayagala ku associatinga n'abantu ba bulijjo betugamba bawana iki tajja gifuna okubanga ye buli lwe bambuulira biki tebalina bye basobola kumbuulira byonna mbisomye ajja genda mu fiole alemere n'okufuna ekitambula nkuwulira so n'olwekyo kikulu nnyo bannayuganda ne bw'oba toli business minded n'otambula n'abo abajiina nkuwulira ssebo abalina obukugu obwo kyekye mbagamba nti ekyuma kiwagala ki ekyuma kiwagala kyuma okutereeza embeera yaffe ebyenfuna jjukira ebyenfuna bwe bitereera n'ebyobulamu bikola ki bitereera tulina okulaba nga tulina kye tutunda kati bw'oba tolina kyotunda weekwate oyo asobola okuwa kyotunda kati bagagga kwalagalana kye baakola ne beekwata abachina ne beekwata abajapaani ne babawa emaali ne bagitunda obulamu ne bukyuka ne bazimba za kedi ne bazimba zi hoteri obulamu ne bukola ki ne bukyuka kati ekiwagamba nti mujje mu matugunda mwe abatalina business mind mutambule n'agiina abawe product mutunde abadde ayagala ekyuma ogule ki ogenda okulaba kati nga kasente kojjeemu ogamba kino nno kati ne bakasitoma mbamanyi ne skills ozifuna bulungi noga kati nange njagala ekyuma bwe kiti kyekyo kubanga kati bano bo bagenda eri bamanya nti spare parts emotoka twali tuzifunye piki industry tuzifunye naye nga spare parts tewakola ki wamma kati ne bagamba ekitambula spare parts ajja kukola muntu omukifo ky'okufiirwa miliyoni zaana 2 olw'ekyuma ekifudde kati omukimunoonyeze ku 5 nkuwulira nze nkimutunze ku 2 ngeko akamuki ako ekitundu kati sente bwe zaavaamu omusuubuzi talemerako n'akyusa ne badde ate ku bizimbe kati ebizimbe baabivuddemu bazzeeyo mu kulima kwegamba kubanga bali ku ttaka bwe bati balaba ekitambula kyekiri wakati kati njagala tuteeka mu bannayuganda bano kati bali baalina obuzibu nti baalinanga kulinnya nnyonyi bagenda Japan kolina kujja ku Equatorio noga product kye ya profesi ng'otambula etasumbuwe tetaaga kwogerera nkuwulira matugunda kubanga buli omu buli lunaku yeetaaga ekiwoomerera lwe olulimi lugamba mpa ku kiwoomerera ate kino ekiwoomerera nga kyanjawulo si kyekiri ekikaatuuka owa sukaali akinywa omwana akinywa owa puresha akinywa buli muntu yenna akinywa business thinking nomanya nti bwe ntundayo piisi zange 1,000 nkuwulira nenfuna capital wa bukadde 10 nga nnima atandikawo ekkolero nga ntandiwekoko oba nkamula mwanyi nkamula kalitunsi oba nkamula juice olivoluvinga nkulaba kati eneringa spark kwakisa muntu spark plug tukoleeza muki kitegeeza abantu abamu kati mmaze okulaba abajja ne bavaako ku main tebakitwala bizinesi ye yatwala knowledge eri gye wali omuwadde gye yatambula nayo naye n'akomaawo kakati ate kati katuddeyo nga tutandika n'ekintu ekyetaagibwa ennyo buli lunaku buli muntu ekyo bizinesi etambula ate nabagambe business person ye risk taker yesebo tatya biduduma tatya danger atalafia nga bwe boogera lulimi lwa street obabeera mu lugendo luyiga kati edda waliwo sapatu zino eza bata enzijjukira nga zitunda naye raba emputa bwe zeeyongera mu nyanja nalubaale mu gyekyenda abamu banonooza olw'okuba genocide yali Rwanda kati emputa with all due respect to the Rwandese people naye nsaagala ku claim but it was hearsay kati emputa bwe zeeyongera emmese ne zeeyongera mu Uganda abantu abaali basuubula guni sapatu za bata emmese zaalyanga bata business ne nga buli agamba otunda emmese waziwonya otya ogisanga yali yingidde mu kikuti ekyo n'eryamu peya nga 8 naye kati abagezi ne basuubulwa umoja
kati ng'emmese terya umoja yali mugumu nnyo wamma nga kakaluba kati abaagwa mu batanga egundi ekigonda kiri ekinyama wamma onzijukiza ekinyama kya bajja gundi kyali kinene nga kiri beautiful naye ng'emmese tennaba kukirya kati kyembagamba gwe emirundi 10 situka emirundi 10 nkuwulira sebo kati abasitukira mu umoja ate be bagaggawala nkuwulira kati eyo omuntu atalina business mind agamba bino tebikola sokoleke ogamba umoja kati abakola n'engatto za umoja batandikira mu siripa umoja nga kaba katini naye nga kakaluba kaliko enjola wansi wamma nkajjukira naye ate mbadde sikigattanga na siripa nangatto kati zendaba eza umoja batandikiraawo engatto ennungi ezo kati omuntu alina business mind yakyusa bukyusa business plan n'ava eri nadde eno era n'asigala ng'ekintu akikola ng'akikuba so ebintu bwe bityo bwe bitambula naye kati omuntu atalina business mind bwagwa ekigo kimu agamba mulete ettaka munzike nze mpedde saagala bino bizibu nnyo tugezeeko ekirala bw'aba takolimye agamba bugambi nze mbikoze mbimaze naye business bw'oba osoma commerce ne economics ne entrepreneurship you should be a risk taker risk taker bunani njija e Kampala habe nasoma nagamba gwoweddi wanji ngove masanafu Mutumba nangamba tusonge mbere nantekamu wanji oyo risk taker muve koyo ina emotoka yeno yali Regius nangamba tula nogamba wanji nti jangu tugende tekamu ku bintu awo nomugamba naye mbadde kamala okuloza nti ojja kulowooza nca ye n'abikwata n'abiteekamu tugende mu downtown owino nenga kasito nkolezeza nze njagenda apa town Equatorio ekiraba nkulaba so twetaaga omuntu akuwa kasipaka gwe n'ofuumuka kasita koleza naye n'akwewuunya kyebala twagala nnyo tuwagale bannayuganda naye abamu batya nnyo fear tosobola kusucceedinga ng'olina fear era Simon Senkai yagambanga nti the only thing to fear is fear itself nti ekintu ky'oba olina okutya kwe kutya kwennyini so tuyige okulaba nti taking a risks buli wata taking a risk tusobola kufuna olwalero SpaceX efuna sente empya n'enkadde mu American government naye ebizungiriza ebyakagwa eby'Elon Musk tobibala bingi ne kati balaba sente ezakatokomokaawo pitirivu naye ate okulemerako ate kimufudde omuntu akoze world record half trillionaire asoose okyanga ensi nebeerawo nga kubanga bamasamusa bali bagagga naye mu assets mu natural resource si mu cash naye no cash stock nti esaawa yonna ne bwazitunda ne bwagamba banka zirina okwegatta nga 10 okusobola okumuwa loan so kubanga stock eri amaanyi so kyakwiga kyamaanyi so nga tugenda mu future eno gye tulimu abantu abatambula kati they are business people mukiwulidde bannange oba okoze eki olina okubanga oli businessman yenna newaba teyasoma afuna presidential treatment nkuwulira era ogenda okulaba nga bamuyise kikisebo kyogamba kubanga aba influential ebyenfuna bisalirawo nnyo ensi wadde batugamba ebya Kaisaali naye sente musaayi oli mutuufu sente yeefugawo gwebeerako nayo olabe bw'osobola omuzungu agamba you call the shots kyekyo so naye kati bw'oba tulina kyotunda mazima ddala mu nsi eno eyongera okukaluba onaabeerawo otya togwa mumanyi nti oba tewasoma oba toyina baluganda bali positioned and well connected noonya akatambula kajja kutuusa kubalangira era kyovola nagambye akatambula kano kankawe batuuliriza abaffe mu myaka 10 ababadde bastrugglinga n'okuraisinga fund naye nga emitwalo 10 tegimubula oyo capital gye tutandikiraawo kati bwe ndeeta emitwalo 10 kikyenfuna waawo
kati actually jiba na mwenda merchant tukuwayo sukali 10 sukali wa matugunda 10 bottles 10 ne sticker ya acknowledgement tuli merchant notugenda notandikirawo oyina abakugoberera ku Facebook balinga 10 oyina mu WhatsApp group olinga mu 10 zedini kuchachi buli kaseera ogenda yovaayo ku Sunday nga tolina kwegamba kye bakumanyiko osobola kubula abantu 10 mu butuufu mu bantu ku Sunday mu bweti genda bugenze ku chachi odis wasomera mu primary somero ddala secondary somero ddala university somero ddala ate no kola post graduate certificates nkulira biki olina abantu botambula nabo bokola nabo eyo olina wonywera emmere tandikawo business batunze funaka omutwalo nencha omutwalo gujja fuuka ebiri gifuuke 10 10 gifuuke kakadde nga nawe tokola ki atoli asobola n'okugamba nti kati okenze nfunidde ku mitwalo gumu oba kati actually teziwera kati kumanga ogambye emitwalo 9 n'omuwa obuntu 10 kati 10 obwo bwe bulimu omutwalo gumu watandikirako omunafunafu nti anajjamu kubanga buli kamu bw'okatunda mutwalo ofunayo omutwalo oba ofunye emitwalo 10 naye ate nze nsobola okugamba nti nja katunda gumu kitundu why not otaddemu transport operational costs mu business tufactoringa in operational costs gumu kitundu ate olina value eba nnene by the way kituufu kati ate jjukira buli agula aba part of the chain talivaako kutuuka lwafa omugamba bwe kaggwawo nkubira bukubiza essimu amatugunda okujjako omuntu nga bamusazeeko olulimi ate olaba n'abayeekera tebalina gwe baali basazeeko olulimi basala mimwa olulimi baliwa respect luleke olulimi omuntu n'omutemu tasobola kukusalako olulimi pozi omala kufa omusezi n'alusalamu naye nga kyenjagala abantu balabe nti bw'ofuna 10% mu kintu ekyetambuza kyokka lwaki mbagambye kino bintu bingi bye tulina naye kino kyetunda kyeyogerera kyokka tewetaaga kwogera bigambo 10 bw'ogamba sukaali bintu 3 ebyetunda byokka yesebo munnyo sukaali n'amazzi kuba bya omuntu byebiri byeyeetaaga buli lunaku kubanga byebifuka sense eya test abantu baagala nnyo ebintu ebiri test era n'abasajja abasinga obugagga wali mu kikubo batunda ebyo 3 batunda sukaali batunda munnyo batunda mazzi era bw'aba mugamba nti yegwe agent wa kampani eno n'amagulu awanika nkuwulira ne bw'atagenda mu ofisi abalabu baziko abeera ku calculator manyi calculator nange nkyasoma ng'ennema okozesa ennene eyo eri scientific oba kino ekinene kino bwe kiti ngaje kuba nganza buli wenkola nkola mistake naye banaye abasuubuzi n'olaba omuntu ng'ajja kola nga yazibaze dda takozeemu mistake n'emu ati yeyo experience gye njagala abaana bamwe bave mu masomero badde ku ground nkuwulira bafune nti omugamba gatta anyiga sawa dakika 10 agatta sente naye omusajja equals nakuyaga bwati mitwalo 5 experience so obusuubuzi bulungi naddala nk'omuntu asomye ate kuba ate bukwongera respect nti omuntu atasomye astrugglinga aba alina kweyogerako ki bweyogezeka kati omuntu bwajja kuba mulimu abantu abamu nga obwomugamba ekintu business alaba tekisoboka naye kati atandise okukkiriza nti oba ntandike mu kubo ki mutambula naye mutya okumukwatirira okuguma first and foremost tumuwa relaxation mode kati nga ambassador ye top hierarchy ya organization yaffe mweno nkola empya gye twagala okutunda bio kati tuli mu bio entrepreneurship otuvudde just bio okwejjanjaba kubanga ebintu bibiri wagamba nti wealth and health naye tubadde nnyo ku health kati tuddeko ne muka wealth nako tukaweeko enkizo naye kati wealth atalina capital tumuwe akose tool ya bio entrepreneurship so first and foremost tumuwa contract
ambassador tumwachi contract nakakana namanya nti tebagenda kunzirukako buddusi ngoyagala okuwamba omukyala mukube empeta marriage contract lifetime contract notamuwa mmere afumba nebyatafumba nga nako omusajja yankuba empeta mwendi wano kati empeta is a contract nkolira erigo binding contract katumuwa contract netumuwa acknowledging nti is part of us kati ekyokubiri netumuwa training muzembe esomeseza ne mukusomesa kino kikole boti kino kikole boti ne tubanga tu interactinga then to meetinga mu math ne tuogera mu business obo ngambye jangu kuserena oba pattern why not wona wongamba nti oba ku masanafu wona woyagadde at your leisure and comfort ne tumuyambako na ategeera business then wovao ne tumuwa ne materials ebimuyambako gonzo obulamu identification manyi wantusajja bano ID then certificates of acknowledgement nitumuwa ne promotional materials nga stickers banners ne t-shirts nga bwetwongera okubuildinga ne systems analysis eza international eza Germany eza product foreign kati nabanga tugezaako kuzimba brotherhood yesebo ekintu kino nakiyigira ku basiraamu abasiraamu balina muslim brotherhood yesebo yebagaggawaza bekwata buli omu akwata mangu nnyo munne ku mukono abantu bano babuuza lwaki abasiraamu emmaali baba n'emmaali balina kye bayita muslim brotherhood mu luzungu mu luganda tuyita ba umma katalamu umma munne wagula emmaali amuwa kubanga amanyi bwana amulyaza amanyi egena mujajinga nnyo era mugamba swahaba onzibye kastori akiwulira zizino Mungu ajja kunkuba balayi yes diringa nabo ogenda okulaba kati nga Dubai yali yavuwadde Abu Dhabi nebawa sente Katari abakatabawa Muslim brother kuyamaanyi nnyo kubanga bo Qur'ani ebagamba okwewagira kati ekyo twaga tukiteke mu bannayuganda but jigo okutandika okwewagira nga bolaba abangereza n'abamerika we bewagira n'abayisirayiri era kati olaba Trump yagambye ono olutalo lusirike bibi n'asirisa olutalo ono omukulembeze wa Israeli so Netanyahu Benjamin Netanyahu kati olaba kyekyo brotherhood so njagala wano wabaddewo isolation buli omu ayagala kukola yekka kyogereko wano kikyali kyamaanyi buli omu ayagala kukola kake ate bw'amala okuzuula akakola asirika busirisi kamala kugwa n'alyoka abagamba nti bannange mumanyi ngudde naye abantu ab'amaanyi bakolerawa wamu zene wendi ake 10 noli nali ake 2 oli nakolera ake ne buli omwalidde kateta fe batugamba onalya yemmere ekola ki egenda nitoka twetaga okuzimba ubuntu wano isolation eyo etukumidde mbwavu etukumidde mu kubona mbera y'okulwanagana etima kati ne tufusibwa ekintu ekinene era njagala okunyumiza nti mu mbeera eyo ey'obutwagala okuli Africa yesebo waliwo abasajja basatu abo kati ne balonda milioni 5 bonna bwe bazironda kati bagamba tugabanye tutya naye tituna kati okugabana ne kugaana kati omu n'abagamba naye enjala etuluma katugende tugule emmere naye muntu mekangene nze mwangu ngenda baleetera emmere goyagala kinjagala nkoko goyagala ki njagala kyennyanja kati bano ababiri ne basigala nga buli omu bakuumye ssente nagala kati muzimpe ngende nkomewo tugabane tukole ki tugabane kati oli n'agenda ne ssente n'agula emmere ye n'alya kati ensowaani z'abali ebbiri n'aziteekamu obutwa ayagala akasigaze konna kati ne bamulinda kati bano nabo ne beetegeka ne bagamba oli kagenze kati ngina
ne bafuna okatayimbwa lwaki tetumukuba katayimbwa sente zibadde z'abasatu zibeere z'ababiri tugabane otwalako 2 nange 2 oli bwe yakomawo nga bamukuba katayimbwa ng'afa kati nga sente bazimujjako nga n'emmere yaffe katwerire nga bali ate nabo nga bafa kuba n'oli yateekamu obutwa kubanga tewali n'omu ku bo yali ayagaliza munne yaffe mwe tutambulira wangisebo oba mugiwulidde mmwe buli omu awakatwa munne buli omu ayagala kujjawo munne kyobola abaana baffe bamala okusoma n'afiira ku mulimu kubanga goodwill teriiwo kati ne bwe mufuna ekyamaguzi kibalema okugabana omu ayagala akisigaze so bonna baafa sente zo ne zikola ki ne zisigalawo nolaba omukisa ogwo olwokuba nti omutima guli tebaguyina kati eyo that is philosophical touch gye mbawulira naye mu real life byebitutuuka ebiri mu nsi yaffe mu different departments ku mirimu ku masomero gye tuwangalira mu bika byaffe mu famire naye ke tunaafiga goodwill nti ne bw'oba oli talented nga gwalonze leka bunaalye n'oli alye lwaki ligamba nti nze nja kulyako 2 mulieko mu kitundu oba emwemu naye nga buli omu tazikiridde kati eyalonda yafa ne bali abakuuma nabo ne bafa kati tewaliwo progress sente tezabajunya ate nga yandibadde blessing eri buli muntu so kyobola njagala buli omu abeko kyakola omulimi alime ow'amakolero ow'amakolero agatteko omutindo ku by'omulimi no then ate omutunzi bioentrepreneur atunde ono amakolero byagaseeko omutindo kategeza buli omu afunye omulimu ne tuva ku wali temitwala anabokka gavumenti gyesobola okulabirira ate n'emitwala ana bayitayo banyanza bali mu private sector ne babawa ekifo kye batabasabye nga kati gwe commission naye nga simusabye ekifo kati njagala ebintu bwe bityo bitwalibwa abaana baffe mu maaso so kyenalabe nti empagi ezo zonna ze tubadde tugamba nti sente zimera komiti nkuwulira yes abantu abamu tebalina ttaka kati bakoze batya basula kololo basula mu katanga basula nakivubo abamu basula mu myala talina ttaka kale bw'aba program tagifunye kale tugende ku kyuma kiwagala kyuma nti tolina ssente naye osobola okufuna ekyuma mpola ku kibanja mpola mpa embuzi nkuwa eki ente kati nolaba nti ate era oli talina waalima naye era n'ekyuma kimulema talina muntu asobola muwa mukono agamba bannange nkwate kozi bagambye nti ne bootandikako 50% kiri kummeka nti kiri ku kakadde kamu nti kati busasulako 5 n'otandika nagamba naye n'5 sigalina naye ng'ate waliwo muganda we osobola okugula table ez'obukadde nga 10 bannange tunulera munnanga nti oyo w'ebizibu mu mugambe siriiwo naye ng'ate omuntu ono asobola okufuna emitwalo 10 ayinza okuba talina 5 naye nga 10 alisobola kati kiki kyosobola omukolera kale muwe ekitereke akugambe naye noni competition eriki eri stifu eri waggulu kakola njagala nnyingi nnyo ate kakola abiri naye nina social capital nkuwulira manyi okukuba emboozi abantu ne bampulirizamu ne bawulira kyembagamba kale jangu mukasukaali keeko sukaali w'amatugunda fuuka kitunzi 10 giri mufo kyogenda ogibetinga oba ogikola ki oba ogikola kino tandika business nkuwulira ne bw'otandika online nguli online kati abavubuka ekitegeeza tuleme kubeeranga ku online nga tumala okulaba bu TikTok obwona osimanya baba simanya nyashi bikoze bitya gwe teekayo
tekayo business gikuba abantu mu maaso buli lunaku ngo bagamba bannange sukali wa matugunda ng'oteekako akafaananyi nga oli mu kukatonnyezaamu kituufu okanywe nga bonna balaba basaalirwe bagambe nange empeerezaako kati inspiration eyo njijjawa waliwo musaayi muto by then yali biro 18 bamuyita Kakaire Freddy awangalira mbalala eyo 10 years back yajendi ngamba sina sente naye manjagala kutunda bintu byo ogamugenda mbitundawo nja kuyiya gwempa omukisa so kumpayo bustevia butano nembukola ki nembuwa ka stevia kamu bubiri busatu buna butano naga kamugezese yayogera mpola nembumuwa kati benabumuwa nazza sente ngamba okay naddamu nansaba 10 bwe nabumuwa nazza sente enkeera nansaba n'amajani ga kalitunzi bwe nagamuwa nazza sente kati nemuyite masanafu omanyi masanafu ye makka ya prof by abantu kyabachika era bwe nkwite masanafu omanyi oli muntu mukulu nnyo yesebo demutuuza ofisi yange masanafu Freddy okolaki kitunga kimpatizo ko yenti munaye ebintu mbiteeka ku Jumia mbiteeka ku Jumia na opening up amba Freddy Jumia ekoletya namunaye abantu bakola orders kati ne bankubira essimu nentwalayo ebintu kuwali ku main office yali bugoro bisamwe ne expanding anejja nino nembitwalayo bwe mbitwalayo ne batunda ne bampereza mobile money nange ne mukola ki njani nsasula ne mugamba kintu kirungi tukigaziza tutya nanga kati ngenda kola edduuka engeri gyo kisimye kankola edduuka online ebitu byonna mbikuwe maya obimpe nange nembikola ki nobimuwa kati myaka 10 atambuza ki kintu no kiraba nti kisoboka kwemba omwana eyali omuto ngagamba talina sente ekyansanyusa nga 9 ogw'omunana ngenkya anniversary Sundowner ng'ate ye 10 years of profit research ate nga ye birthday yanterako milioni 10 ne mugamba nti kiki kino oyagala biki leero ng'ogamba edduuka lyonna taligula nogamba olabika mwana gw'edduuka lino oyagala digula ku anniversary lyonna olimalewo ne mugamba ebintu bino okolagana na Eddie sente ziwabye nti ngamba sebo ogwo muzigo gwo wangi mpe embuzi nkuwe ente eyo yiiyo buli mwaka yagusasulira kakadde nsanyuka edduuka oliraba edduuka liryo alina ne promotion 34% banna atunda monko omulaba monko yagenda yodda ye buli kamu ne bamugamba kati leero ngato yange giteekeyo agiteekayo ne bannange tuli beebafu that's how smart ali taina capital mu mbeera nti amatugunda sugar taina duuka akola online ali mbalala nkuwulira jabeera very smart boy very calm kati alambuza n'abakati bano leke mbulo alambuza bano ba tourist mulimu gwakola babitamuyite ate ezo sente kati abo matugunda sugar agenda kumutunda akune kuba n'abazungu nabo bagenda kafunako bewunye n'okwewunya yamala dde okwetega ekitegeeza ye teyagamba nti bwe naafuna akaduuka wali naye nti edduuka ly'omu Kampala lyerisinga okukola naye ate kakati lya miliyoni nga 5 buli mwezi ye yatunula n'agamba naye ku online situndirako so abadde honest oba bakawulidde abadde honest mazima myaka 10 abantu batulaba ku Jumia but we don't run that shop yesebo Freddy Kakaire yakola ki yakirimu akikoze efficiently tetufunangayo backfire positive reviews
ekintu nga bw'okimuwadde bw'akitwamuza akatale nkuwulira n'afunako n'akola ne promotions ozirabye wano alina 2 in 1 3 in 1 24% waliwo wagenze n'asalako aguze obungi buli kamu n'akamutunza gumu kakaaga aguze akamu laba naye ate omanyi mukama akwongera omukisa gwe n'otazimba mutima sazimba muki kubanga kati ndaba ng'obalabalamu n'ogamba yinze wano nkamuwa ku mutwalo ate kati wano ndaba katunze emitwalo ebiri ate kamuwa ku mutwalo discount tekawera na mutwalo kenda wabaawo wholesale price kubanga wholesale ekali ku kenda ate yafuna ebiri kitundu ku kamu naye n'otazimba mutima kuba abeera kubeera munnayuganda mulala agamba kati sikyatunda matugunda sugar nza nja ketundira naye raba kati ate okawadde n'abalala yampa poloti namba oba wow he appreciated the friendship ne journey gye tukoze ekyo gye tutambudde naye mu 10 years nankubako surprise kati ngamba bwe nfuna ba Freddy nga mutwalo mu Uganda baba bamaze kituyita enkyukakyuka ebejja kujja kuba na Uganda abantu walking at the talk so kyenjagaliza buli omu anaddala abasajja abaana abato abavubuka kuba nalaba Freddy nga ali 17 kati musajja alina family alina abaana akola online abeera na simu ye wakola ki kwakolera talina abakozi akuba busiku bisimu Eddie kati twalayo kino ate kintu kijjo already kiri paid for that's smart working njagala bana Uganda bayingi being smart tukola nyo hard work kula smart ki smart working nenga obere n'empisa obe ne discipline ekyo kikulu obewa amazima ngoli honest ekyo kibe ekyo ngoli bwaki odalinze bwe kiba kibeera kigena sente zisasule tokumpanya gamba nti oja kulaba obulamu bwe bukola ki kye bagamba ekyuma kiwagala kyuma so story eyo nagadde ngisharinge ne bana Uganda oba Freddy ayagala oba tayagala ze nagambe njagibawa for the 10 years consistency jawadde nayo n'abantu okubala kati nga Freddy nti eduuka eriri ku Jumia teriba products zaffe naye nga manager mulala kati basically alinga ina franchise fe tukola ne tumuwa ye nakola ki nakola ebibye and he's behind the scenes talina abakozi mu mbeera nti oba ina abakozi 10 era abange be bafuka ababeera bakubira tone kola kino kino yabeera online so kati olaba nti akuze asajja kudde agenze nemu maaso era nemusanda waliwo wana abadde akubuuza ekibuuzo n'agamba nti mbuliza ku mukenkufu njawulo kyeriwo wa stevia wa green n'owa yellow stevia wa green owa yellow nga wa powder waliwo wa yellow wa powder simulabangako tabanga ono ali mu kutomera stevia aba wa green stevia owobuwunga aba wa green then owamazzi asobola okuba clear oba yellowish ndozo yoba gwagamba kireetera difference kintu ekikoma okuba yellowish ne concentration eba erinnya aba mukannyo okusinga oli ow'amazzi nkutegedde centrifuge yekikola gyekoma okuyijjamu amazzi n'ekintu okola ki ekikuba ekika centrifuge bagende makerere oba njagisannamu nemu njagifuna njibaleetere balabe engeri gyekolamu ezo sente kuba makerere mu chemistry yalingayo nga bwotukola extract oba plant extract ng'ogiteeka mu centrifuge n'okola powder oba liquid concentrate so kyenda yenjawulo betubitunulira twogera byogera kati ndoza yenjawulo omu ali concentrated omukoza n'enjawukana mu miwendo mu mutwalo omulala kakaaga yagambye ku ntinda pharmacy ndoza okitegedde omu mukannyo omulala si mukannyo concentration yereeta ekyo color changes ate ono naga nti twawula tutya stevia sugar omutuufu kati stevia first and foremost ekisookera ddala kala kala kati bw'abanga waali ku nakyo abeera wa green aba wa green
ekyokubiri abeera ne aftertaste asigalako ku luki ku lulimi asigalako kuki oyo wa green asigalako ku lulimi ate ye aba wa buwunga asigalako kuki ku lulimi then suppliers solomubuuza kikaaki kino kya stevia alina okuba nga amanyi nti olwono stevia lebaudiana kati waliwo abamu abapakinga waliwo omuddo nga si stevia ogulanda obulanzi stevia talanda akula vertically naye ogwo omuddo oguwoomerera naye nga si stevia gulina n'aroma kati stevia talina aroma talina kawunyako ali scentless but the best thing okukola lab analysis of which omuntu wabujanza obutakikola naye manya trusted supplier lwaki ntawaana byonna nga profu ali just being myopic kulabira bintu kumpi kiwedde ekituufu sosi omanyi sosi ne munsi yonna kabe bazungu omanyi stevia sosi era kankubuliremu kano nga tunatera okumaliriza emboozi muzeeyi wange nga ngenda mwana wange tuweereze ku Himalayan salt nga mugamba naye muzeeyi mu supermarket eyo taliyeeyo wanaatukira okuva Kampala n'agamba akale katumulinde kubanga ffe tukakasa owa prof ye mutuufu tetujja kugula mulala yenna tugulize neŋŋamba kale kati bo baakimanya tebabuuza Himalayan salt yesu omulala bamulaba naye nogamba nti twaki tutawaana ng'ekituufu we tumanyi we tukijja ekyo tukiyita face value yesebo nti otunuulira brand face value nti teyeetaaga introduction ti omuntu n'omuntu owo aba yakazuukuka amanya nti oyo stevia wa prof bio so kyekyo kati ng'oli atandika kuno ate amatugunda we are the pioneers togenda walala wonna ojja kuwulira emboozi matugunda otomerera eyo tewebonyabonya so si delivery online uno bajumia tupatana linze ba Fred batambuza ekintu n'abalala bangi naye nga maliriza njagala abantu benyigire mu entrepreneurship ye future ey'omuntu yenna ayagala okumeetinga ends make ends meet okulaba nti obulamu obugatta nawe okole otambule kiruma okulaba nti bikaseera ogamba kino nze natandika kino kino nabawuliriza kino nga mukyalinamu kati abakabuukira wano ku State Square n'obasanga nga bali eri n'ogamba kale nze nange nabawuliranga kati ebyo byonna katukuze tugamba kale simba sente zimera ku miti nekikulema kyuma kiwagala kyuma nolemu okufunayo ekyuma pembuzi nkuwente nolemu okukozesa opportunity eya give back kati ate neya bio entrepreneurship gikozese kasukaali keeko akamatugunda fuka kitunzi osobola okuba merchant minimum piece 10 osobola okuba distributor minimum piece 10 osobola okuba ambassador minimum piece 10 wa merchant what piece 10% profit wa distribution 20% profit ambassador 30% profit ambassador ya afuna contract mwabalala mufuna recognition ID certificates ne t-shirts so tandikirawo tusobole okwerwana otherwise mu sikate y'ebyenfuna boba toyina kyotunda mu katale ofudde kintu kati osaasanya naye gwoyingiza so nonyayo buukira nga babagaga kwagana bwe babuukira abajapani n'abachina ne babatuusa mu nsi ensuubizi kati baliisa butissebo babawandiikira mu formal capacity ne basalawo baba naakulaba oba tebakulaba esooka ddala tebakwata masimu bw'oba toli mu gurupu olina okutuyana okwogera naye bo saved number gye bakwata bwe batali saved naye bakikoleredde naye naawe kola abagaggwa kwagala neeyo eya sweet revolution ya Monko okumanya ebisingawo Junk Prof by Research oba tukubireko ku 0702 06 52 kanjiddemu eri 0702 06 52 ne MTN eri 0779 51 96 52
kasukali keeko tukongereyo ddala akamatugunda n'akastevia tuwali tabu muwulidde temwebaka bannange kozesa omukisa nawe tunuulira organization ekibiina ky'okusaba semanya fathers union mothers union lwaki obaviiramu awo banno ku booda awo omuntu nasindika forward 100 ninga ye talina kyafunamu wabula nga nnyini mukutu yali mukola maali nawe wegatteko smart business yayogerayo ka yes sebo ebirungi biri mu maaso amina kale